Kiriza empewo ne kunta ne wabo kuyuguma waka wabo kuyuguma akeka baka waka achusemera zona wabo kuyuguma tusaba kemukama katundo wamanyi waka wabo kuyuguma empewo yamanyi enimizo muliro Hallelujah. Balamusiza konyo nate ya mulinya erisinga manya gonna eriya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abirira ddala omulamu. Mwasuze mutya tera banji kumwe jonna gye musibye njalo kubaza Katonda akola obulamu bwammwe nebaza mukama kubanga mwesigwa nnyo alabirira ekigambo kye natera okukituukiriza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu yonna gy'osinzidde. Nzikiriza nti Katonda mwesigwa era nzikiriza nti Katonda akoze ebyekisa eri obulamu bwo. Abaana b'abantu effe obwesigwa bwatulemera ddala tetubeerangako beesigwa ne bw'oba oyagala otya. Wakiri bakugamba nti nja kutuuka ssaawa 7 ne mukola puroguramu ya ssaawa 7. Wakiri akulaga nti atuuka 8:30 oba 7:30 naye nga tatuuse mu budde. Ekyo kyo omwana w'omuntu tabeerangako mwesigwa. Omwana w'omuntu gosobola okuwola emitwalo 10 n'omugamba nti enkyanji nona, nakugamba nti njinone ku Lwokubiri, n'otuukayo nakugamba nti mubagambe, mumugambe nti siriiwo. Amina. So Katonda yekka ye mwesigwa. Katonda mwesigwa nnyo, mwesigwa kubanga atuukiriza ekyo kyennyini kye yayogera eri obulamu bwo.
njala kutegeeza ebigambo bino nti Mukama mwesigwa nnyo nga gye nkikomeza. Mbalamusizaako nnyo line Nicholas. Ate oli ku Just Gospel Sword, toli ku Just Gospel Media naye oli butereevu ku Just Gospel Sword. Amina. Mukama atuwadde emikutu egy'enjawulo ku Twitter okulabika nno tuweereza. So mikono gyaffe abali ku YouTube channel naye batufuna. Ate mikono gyaffe abali ku Just Gospel Fellowship Center naye era nabo batufuna. Mikono gyaffe abali ku Just Gospel Media Uganda nabo era kyekimu batufuna. Ate era mikono gyaffe abali ku Just Gospel Sword wamu n'abo abali mu Just Gospel Fellowship Centers eza WhatsApp nabo era batufuna bulungi nnyo nga gye nkikomeza. Nolwekyo njala kwebaza Katonda nate olwa technology ate n'olw'obugabirizi ebyuma byatuwadde cameras kulabika no tukola omulimu guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu gwatuteeka mu kusabako. Mukama akikolere era akikubalire mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Florence Rukundo sister affe nga tugamba nti bwaka. Njagala kwebaza Mukama ku lulwo era njagala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo. Programu eno twagikola era nga ebeera ku mikutu egya Just Gospel Media UG guli eri ogwa YouTube channel. Amina. So netugaziwa netulaba nga weetagayo platform endala mabegako ekya kubanga it was in the plan kulika tuno mukutu guno gwa Just Gospel Sword nagwo kugenda maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebalire ddala ate namwe aba followingayo of course family yemu ali ku Just Gospel Media Uganda tekikugana ate kugenda no followinga omukutu gwate ogwa Just Gospel Sword. Twebaza Mukama ku lw'obulamu bwammwe. So program eno eyitibwa Omulabe w'Ekkanisa etuula ku mukutu oguyitibwa gwa Just Gospel Media Uganda YouTube channel naye twasalawo tuguhostingako ne wano ku Just Gospel Sword. Twebaza Mukama Katonda nga bali omulamu nkusabye otuule mu bulamu bw'abantu bano nga tugenda okugabana ebigambo bino. Taata leeta ekigambo ekiwonya mu mitima gyabwe obulamu bwabwe bukyuke mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Kyusa obulamu bwabwe baaka abantu b'osimba Mukama mu kigambo kyo, baaka abantu b'onunula Mukama okuyita ku mukutu guno, baaka abantu b'oyamba. Nzikiriza nga waliwo ono omukyala gw'ogenda okusisinkana okuyamba wamu n'omwana oyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kubira Mukama mu ngalo z'amaanyi aganye okuba mu ngalo. Simanyi kiki kye weetaaga tukole, oba tuleete ennyondo oba tuleete kiki simanyi, naye nga kubirako Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Naawe ngenda kukusaba ekintu kimu oba bibiri, sikikusabangako naye ngenda kukusaba funa mukwano gwo omutaaginge, funa mukwano gwo omutaaginge gw'omanyi nga muzadde. Kino okikole gw'omanyi nga muzadde mutaaginge nga bw'ogenda okufunamu, nga bw'ogenda okuweebwa omukisa muleke naye aweebwa omukisa. Kati ngenda kwogera n'abazadde ng'olina abaana, ng'olina omwana era ng'osuubira okuzaala. Bino ebigambo bigenda kubeera bibyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Omulabe Sitaani okuva ddala ku lubereberye alina pulaani ennene nnyo namutayiika gye yajja akolera ddala. Pulaani eno tugitunuulira nga yali egudde ku Musa. Amiina, yagwa ku Musa. Ate era pulaani eno tugiraba ng'egwa ne ku Mukama waffe Yesu. Tetugenda kugenda mu byawandiika bafunawo kubanga mubimanyi enteekateeka za Yesu zonna okuzaalibwa kwe mu buto zaalimu okuyiganyizibwa olw'ensonga nti abaliwo mu biseera ebyo bakabaka baawulira nti ate kabaka w'abakabaka azaaliddwa. N'olwekyo kyali kirina okubeera nga kikolebwa mu bwakabaka bwonna temusobola kubeeramu bakabaka babiri. Ekyo tekiribeerawo n'oba oyagala otya. Obwakabaka obubiri tebusobola kuyimirira nga bonna bulinamu bakabaka babiri. Kizibu nnyo, tekisoboka. Amiina. That's why ndi kabaka bw'azaala omwana ng'omwana oyo mulenzi, kizibu omwana oyo okulira mu lubiri, kiba kizibu. Omwana oyo wakiri bajja mujja bamutwale mu mawanga abeere eyo, olw'ensonga nti omwana oyo abeera tunuuliddwa
okulabika nti ono agenda okusikira namulondo. Haleluya. So basobola okukola kyonna ekisoboka omwana oyo ne bamusikisa mu buwaze. Sigenda kugendayo naye nga kyolina omanya nti obwakabaka tebusobola kuyimirira bubiri nga bulina bakabaka babiri. Omu agwa omu n'ayimirira. Nawo akati bakerode bagenda okutunulira nga balaba nti tebasobola kubeera mu bwakabaka nga waliwo kabaka omulala. Nolwo kiki bali balina okukola? Baali balina okunoonya amagezi gonna okulabika nti n'omwana ono azaaliddwa ayitibwa Yesu Kristo ayiganyizibwa oba anoonyezebwa. Tulengera malayika ng'ajja mu birooto n'ategeeza Yusufu nti twala omwana ono e Misiri. Tulengera malayika y'omu ng'ategeeza Yusufu nti kati komyawo omwana okuva e Misiri, abadde bamuyiganya bagenze. Onfuna. Kakati sitaani kuva dda mu lubereberye ng'ajja ayiganya abaana abato era abalinako ensonga nnene nnyo nga gye nkikomeza. Era akoze enteekateeka nnene nnyo, ebintu bingi nnyo kulabika nti no bitta abaana. Amiina. Ebintu bingi nnyo ebikoleddwa okulabika nti no bitta abaana. Njagadde tusooke tuddukeko mu byawandiikibwa then nkomewo. Nina video gye ngenda okukulaga. Mwenna abangi mumanyi cartoons zino eziyitibwa za Tom and Jerry. Cartoons mpitirivu nnyo. Naye njagadde mba nokolereyo cartoon eno ya Tom and Jerry. Ngenda kubabulira ekyama ekiri mu cartoon eno ya Tom and Jerry, lwaki bagiproducinga, lwaki bagikola n'ekigendererwa kyayo. Olaba sitaani kye yakola, yamanya nti kati TV zigenda kuyitako obuseegu. Nolwekyo obuseegu buno abazadde bagenda kubawo abaana. Kyova olaba nti olengera waggulu ku TV okwo nga kuliko parental guide PG ne bateekako emyaka from 14-15. You have to guide these children. Kati abaana abo ne mubajjawo ne mubateeka mu kisenge. Kakati bo bano baamanya, mulabe sitaani yategeera nti abaana bano bagenda bajjawo then bano abazadde balabe obuseegu. Amiina, balabe obuseegu oba balabe ebintu ebikontana n'abaana abato nti abaana bugenda bajjawo. Then sitaani kye yakola bw'amala ye kennyini yapushinga abaana bano bagende mu kisenge. Ati acreatinga platform abaana bano bazadde babwe bagenda okubagoba nti mugende mu kisenge. Kakati ye sitaani kye yakola, yalaba nga ate abaana bano banagenda mu kisenge nabo alina obbalumba yabeeko ekintu kya creating eri obulamu bw'abaana bano. Kwe creatinga zi platforms nga zi Nickelodeon. Ne ba creatinga zi Nickelodeon. Ne bajja ne ba creatinga platforms endala awo nyingi nnyo ziraga cartoons ezo. Kati omwana ne basobola okulabika nti no bamu capturinga ne mu kisenge gye mu musindise. Kama afeebazibwe nnyo. So mu ddiro bamugobyewo bamukwatire mu kisenge. Kati ate mu kisenge gy'agenda okugenda tagenda kubeerako nadde wadde na parental guide. Ne bwo oyagala otya. Kubanga mugenda muteeka mu kisenge omwana oyo mumutere ebitabuleti, mumutereko network alabe bikatuni nga bwayagala. Mukama yebazibwe nnyo. Alabe bikatuni nga bwayagala. Mumujja mu downloading era downloadings bikatuni alabe. Amiina. So cartoon emu gye ba creating ne ba producing ye cartoon eyitibwa ya Tom and Jerry. Sigenda kubawa ddoboozi lya cartoon eyo, masa ngenda kubawa video eyo mbalage ekintu ekyakwekibwa mabega wa cartoon zino. Now Bible esomesa mu kitabo ekiyitibwa ekya Ngero 22 n'olunyiriri lwa 6. Ngero 22 n'olunyiriri lwa 6. Bible esomesa nti manyiiza omwana wo wanje tugende fenna tudde mbuto otuseyo. Ngero 22:6. Bible esomesa nti train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Nti omwana manyiiza omwana manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Kakati Bible tukubiriza abaana bano okubakuza, baana bano okuleka ne tubasitula, abaana bano okuleka ne tubasimbira omusingi ng'omusingi gwa bwa Katonda.
ng'omusingi gwabwe Katonda, nti omusingi guno gw'obwa Katonda tebagenda kuguvaamu, balina kugutambuliramu paka, balina kugutambuliramu. So kitegeeza nti ky'omusimbyemu, ky'omutaddemu, ekyo kyagenda okukulira nakyo, kyagenda okutambula nakyo. Bw'aba nga akula ng'alaba taata akuba maama emiggo, maama amatama n'aganyiga, maama avuma taata, amuddamu ebigambo ebitategeerekeka, emmere anyisenza luti nga kikere, kulikayo effujjo nga liri wali eri eritategeerekeka. Abaana bano bakula balaba ebintu ebyo. So mu kukula nga balaba ebintu ebyo, Bayibuli ebasomesa nti ekyo kyagenda okukaddiwa nakyo, ekyo akaddiwa nakyo, olw'ensonga nti tomutraininze mu kkubo ogolokofu, ekkubo ery'obwakabaka bwa Katonda. Mukama yebazibwe nnyo. So kikuvunaanyizibwako ggwe, ovunaanyizibwa ku mwana oyo, kulabika nti nno akula nga atya Katonda, akulidde mu kkubo eritya, amiina, akulidde mu kkubo eritya Katonda, so si kkubo ligenda kukula nga awagguuka buwagguusi. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Alina okukula mu kkubo eritya Katonda. Kakati ekyo omuzadde ekyo gwakikola, tewali n'omu agenda kukikolera, wabula gwe kennyini nnyini gwagenda okulabika nti n'omwana oyo okimuzimbamu. Bw'otakimuzimbamu bagenda kuyambako okukimuzimbamu. Bw'otakikola, omwana oyo bw'otamutraininga nga muto, waliwo amuyigga. Sitaani ayiga abato, ayiga abakulu, ayiga n'abakadde. Atunulira nnyo abato kubanga baba tamanyi mwe muli amaanyi agagenda okulabika nti gayimirira olunaku olw'enkya. Ffe nga tukuze nga tukaddiye tuweddewo, bali bonna nga bakuze bakaddiye baweddewo, ye atunulira generation gy'alina okusaanyaawo. Yayagala asaanyeewo generation ya Musa, ayagala asaanyeewo generation ya Yesu, tekyasoboka. Amiina. So ye atunulira generation nga gy'alina okusaanyaawo. Ekitabo ekitibwa ekya Timoseewo ekyokubiri 3:15 Bayibuli esomesa, and that from a child thou hast known holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ. Oluganda ne lugamba nti era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu, ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu obw'okukkiriza okuli mu Kristo. Haleluya. Mukama yebazibwe nnyo. Era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu. Okuva mu buto, era okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo. Kakati omwana ono kasita akula nga ajja ayiga ebyawandiikibwa bino, ojja omusomesa Bayibuli, atuuka mu maaso n'akula n'ayingira mu bulokozi olw'okukkiriza okuli mu Kristo. So ajja ayinamu ensigo eyo, ajja omutraininga, ajja omubuulirira, si kumulekera bakozi nti kubanga oli bize nnyo, tolina budde bw'abaana, soka obasindikire ssenga waabwe atuula egindi, abaana abo abalabirire. It's really very sad okusinziira ku mbeera ey'ensingiri gy'etambulamu. Maama alina okunoonya akawogo, taata alina okunoonya akawogo. So abaana bano balina okusindikibwa mu bifo eby'enjawulo basobole okuyimirirayo. N'olwekyo ogenda mumusindika yonna gy'ogenza okumusindika, gy'olowooza nti eri agenda obuvunaanyizibwa ku mwana oyo, at least monitor those people, monitor them, banoonye, tobalekerera. Kati sitaani kye yakola yamanya nti gwe togenda kufuna budde. Ye yakimanya nti gwe togenda kufuna budde era toli bufuna. Kakati ye kaakufunira obudde bwe, ye n'asooka akufunira obudde, ye kennyini n'akufunira obudde butya nti yakutega tablets, yakutega cartoons, abaana bano basobole okulabika nti no balaba. Gwe beera mu kisenge kyo, beera bize, genda mu nviiri, genda ku mikolo egitagwa, ye
agenda kufuuka busy mu kisenge ky'abaana bo, agenda kufuukira ddala busy ekigendedde ddala ewala. Waliwo video eri ku screen yo eyo. Video eyo eraga emikwano ebiri, omuli ogumu oguyitibwa Tom, omulala oguyitibwa Jerry. Mukama waffe bazibwe nnyo. Now bw'otunuulira katuuni ezo olaba nga zisanyusa. Ekyamazima, Tom and Jerry is my best cartoon. Naye katuuni eno erina emyaka egitalina kulabwa. Emyaka emito tegirina kulaba Tom and Jerry. Hallelujah. However, nti gwe olaba nga bukatuuni buli mu kuzannya, buli mu kwegoba, buli mu kunyumirwa, buli mu kwegoba. Kama waffe bazibwe nnyo. Naye katuuni ono alimu dangerous nga bw'otakirowoozanga nako. Katuuni oyo alimu dangerous nga bw'otakirabangako. Kati Esitaani kyeyakola, ya buildinga ebintu bino nga bw'onatunuulira studios ya buildinga nga zi Disney World Pictures. Disney World Pictures ziri so demonic nti ze yakozesa n'ayisaawo platform ekyasinza okubeera ennene okuattractinga abaana abato, nti babuildinga baproducinga videos ezo za cartoons naye nga zirina message eri indirect omuntu omukulu ekizibu nnyo gyali okugizuula, kubanga message zino zibeera ziri encoded nga ziri mu baana bato bokka bebazitegeera. Kati ojja bawulira nga katuuni ze zimu tezoogera, just zirina sound background, naye nga sound background eno eri encoded mwabawulira ekiyitibwa ya sound, zibeera encoded nga ziri so much encrypted nti data waazo zibu nnyo wakusoma kutegeera, wabula ziitaagisa omuntu ate ategedde kodisi zange. Kirengaka kukuba nnanga, ennanga bw'oba ogikuba efulumya sound, so sound eyo ebeera efuluma, it's not just a sound, naye erina codes eziri generated eziri in the back noise ejosobola kutegeera n'amaaso go, naye nga aba music bo bajja kugitegeera nti eno la fa ga cha amina kwate okubye kisimanyi bweti they know kyetuyita codes mu music. So buli kivuga kyonna ekiproducinga sound kirina codes. Kakati Sitaani ye kyeyakola n'akola cartoons, n'akola biddole, naye nga biddole bino biproducinga sound. So sound eno egenda eyingira obwongo bw'omwana naye ng'eri mu ku supplyinga information, ng'eri mu kumufeedingamu information eri mu kuinitiating omwana ono mu nsi emu bendala. That's why nti omwana ebiseera ebisinga gye weegendereza singa oba omuwa cartoon ng'ali mu kulaba cartoon oba n'omuwa kitoyi kyonna naye ne kitamusanyusa n'akaaba manya takitidde buti nga kyo bw'okiraba, naye sound eri waliwo sound eyingira munda mu ye omwana asobola okugiinterpretinga. Omwana oyo asobola okuinterpretinga sound eyo n'amanya nti eno sound ya bulabe gyendi, munda mu nze ya bulabe, naye bano bo tebategedde nti ya bulabe. Singa banyamba ne babisirisa ne babijjawo, saagala na kubiraba. Ono demoni yennyini bandeetedde ebintu ebigenda okundeetera obuzibu, bigenda okuviirako abaana bano okusisimuka, okugumuka ekiro nga beekanga, olw'ensonga nti mind eno kifaananyi kino already kiri captured munda mu bo, already kikomawo n'okukomawo ne kibalaga entiisa ey'enjawulo. Omwana ono n'aleka okugugumuka olw'ensonga nti ali mu kulaba bigemu birina sound evaamu ekaabya amaziga, tebasobolera wadde n'akamu okulabika nti no asobola okuyimirira okugumiikiriza ekibi ekifaanaganako bwe kityo. Kati gwe ate omuzadde bingeti nti toyina kyomanyi, ogenda maliriza osanyuka busanyusi nti yannanga omwana banemu nfuna.
So kati bw'otunuulira gundi eno movie eyo eyegenda maaso ku screen yo eya Tom and Jerry, yo yali generated kati kino kyekugamba ekiri mu Tom and Jerry. Bw'otunuulira Tom and Jerry erina distraction, erina ebuilding omwana okubanga alina omwoyo guli ogw'obujeemu. Number one, erinamu ka distraction yaako. Tewaliwo firimu n'emu gye bazannya mu buvidiyo obwo nga abantu bano tebadistractinga bintu, tebadestroyinga bintu, badestroying ebintu. They are purely disasters. So katuni yatomaje y'omulimu gwe gwekola kukuza mwana ng'alina omutima nti asobola omugambako ekintu n'akola ekintu ekiri mu Tom and Jerry. That's why ogenda okwetegereza osanga abaana abalero abakuzibwa ng'omwana asobola okudda mu kitaawe nga bw'ayagala, asobola omuddamu nga bw'ayagala. Weebuuza ekintu kino omwana akijeewa, weebuuza obusuubuzi n'omwana ono amangu gano abujeewa, ng'omwana asobola okukwata akambe n'agenda n'ayingira mu kisibo ky'enkoko n'azibaagabaga zonna n'aziggyako emitwe. Okategedde? Asobola okukwata ennyonde n'atandika okukoona firiigi n'agyonoona, kubanga ebintu bino alina gy'abijja biri built up munda mu ye. Kyova nti olala osanga omwana kitawe n'amugamba nti nja kulopa ku poliisi. I'll call police. Balina enamba zaabwe ez'amasimu ez'abaana, emergency call. Omwana aba anyiga bunyizibwa ati mukwano gwange omwali eyo bayita Finland muna Uganda. Kati balina abaana babiri, naye abaana bano njagala kukutegeeza ekigambo kino kya bulabe nnyo nti abaana tebagambwako nti ye w'omugambako batu balina enamba ze banyiga, ezo enamba simanyi ziri 3. Kasita aginyiga obunyizi bwati ku ssimu ne waba takubye hallo, naye kasita aginyiga obunyizi ku ssimu bwati eri baba bategedde dda nti ono omwana aleka alina ekizibu kimutuuseeko, bagenda kuddamu bakuba ennamba y'essimu wadde ng'ennamba eno teri dialed. Oba onfuna? Kwata essimu nyiga 1 2 3 4 essimu gireke. Essimu bw'ogireka n'ebeera awo eri bagenda kufuna signal nti ennamba bweti, location bweti, street bweti, family bweti, details zonna nga bakulina. Okategedde nti bateeka kubanga waliwo ekizibu, omwana bamukola biki, then bagenda kukukubira essimu bakugambe please are you okay, omwana ali fine, tufunye ennamba eno. Nti omwana ali okay, ali fine, aleka badde azannyisa ssimu. Kakati bo bayibuuza ekibuuzo, omwana atandika ati okuzannyisa essimu n'anyiga ennamba zino, bagenda kujja. Mukazi yanyumiza emboozi n'engwa n'eri wansi. Yaŋŋamba nti abaana batumalako emirembe wano, abaana be bakama baffe wano. Omwana oyo asobola omutwalaza mu kkomera n'amala emyaka 10. Ne bajja mu nnyumba ne bayita omwana ne bamwekebejja ne bateeka obuntu mu matu, yasama ne bamukubayo butooki, oli bulungi tubuulire kiki ekibaddewo, ne bamukwata ne bamuzza wabweru. Ne batandika interrogating omwana ng'abazadde be bali wali eri batunuula bati. Omukyala yaŋŋamba nti ba-interrogating omwana, they interrogate omwana bamuggyemu information yonna gye baagala esobola okukwata omwana, abazadde bano babakuba emiggo, babasibe babakuba n'ezifine, omwana lwaki mumumalako emirembe. So olaba nti omulembe, waliwo omulembe ogwo abaana ate kati ffe ekizibu mu kyaki ffe tubayimbisa buyimisa nnyimba Yesu yeeka, tunazaako ebibi byonna, ennyimba nga zikomaawo. Kati bwe bamala ne bavaawo ne bagenda ku masomero, bye baba feedinga mu masomero tobala, bye batula wansi ne balaba ku TV tobala, ebibeera ku tablets ze mubasimba tobala, ebibeera ku zikatunizi zaabwe ezo tobala. That's why nti omwana asobola okubeera n'obusungu, naye buza omwana obusungu abugyewa. Omwana asobola okukwata ekintu n'akikuba wansi n'akyasa. Omwana asobola okubawa amateeka nti temubijjaako ebyo, mulekewo katunizi zange. Kati zo siri bazigeneratinga. Wali olabyeko omwana omuto
omwana omuto myezi nga myezi nga 8 omwaka gumu, omwana oyo abeera ayina olulimi lwayogera. myezi 8, myezi 6, myezi 3, myezi 2 ayina olulimi lwayogera. Kati olulimi olwo lwayogera gwe tolumanyi, kabeere nze sirutegeera. Haleluya. Tolutegeera nange sijja kulutegeera. Naye singa okwata omwana w'emyaka gyegimu n'oba ebbanga lyerimu n'obatuuza wamu bonna, bajja ku communicatinga, bajja kusobola okwogera gwe ebigambo by'otasobola kutegeera. However, nti bajja kubeera nga bawuuna buwuunyi, bawuuna. Okuwuuna okwo kutegeeza kinene nnyo gye bali. Okuwuuna okwo ye message gye bali mu kuportrayinga, naye gwe togitegeera. Okategedde, togitegeera. So katuni ono gwe bageneratinga, ogenda okuwulira nga bikatuni bifulumya sound, bidduka buddusi biddeno nekikola sound eyo evaamu notice omwana ono zasobola okutegeera n'amanya nti kati katuni eno eyogera kino. Waliwo katuni ez'obuseegu ze bakureatinga nga za buseegu, nezino eza Tom and Jerry bazimodifyinga ng'oli walaba katuni omwana oyo omuto amanya ekintu ekizimbiddwa munda mu ye nti kasita nti oke kiriwera bwe kiti nti kale kasita yeewuliramu akangubango wa myaka 5 myaka 10 omwana atandika buseegu. Myaka 10 omwana atandika buseegu. Lwaki? Olw'ensonga nti ayina gy'abijja, ayina ebintu bino ebiri mu kuzimbibwa munda mu ye, nga kyekizimba ebintu bino ye system eri mu kuzimbibwa. Nolwekyo abaana bano nsonga nkulu nnyo mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Katusabeko ffenna wamu naawe tumaliriza programu eno, tujja kudda olunaku olulala tulaba ebintu bingi nnyo bitugenda okulabika nti tuyiga mu programu eno. Omulabe w'ekkanisa, omulabe wa Kristo, amina, omulabe w'omusalaba. Weewaawo kitaffe omwagalo, njala kwebaza abantu bano bateeka maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sisinkana obulamu bwabwe gwatagwawo, sisinkana obulamu bwaffe lwazi lwangu olw'edda n'edda. Taata, abaana bano, abazadde bano nga balina abaana baabwe, buli alina omwana, taata bawa amaanyi okukuza abaana bano, bawe ekisa okukuza abaana bano mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Ng'ana amaanyi gonna amabi, sabira abaana abo. Oyinza okuba oli mu mawanga naye nga abaana wabaleka waka, oli mu mawanga eyo yonna gy'oli naye nga olina abaana abalabirira abaana bo, olina abantu abalabirira abaana bo. Abaana abo tobamanyi bye babateekamu, tomanya bye babawa, tomanyi bye babaliisa. Sabira abaana abo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitanga omusaayi gwe ku musalaba gusisinkana abantu abo. Maanyi ga Katonda amangi, abaana abo tubeetoolooza olukomero olw'omuliro, oleme kubeerawo omubi ayinza kukwata ku bulamu bwabwe, kubanga gwe mulembe ogw'enkya, ye kanisa egenda okuyimirira enkya, muli abaweereza bagenda okubeera ab'amaanyi. Era kwebaza Mukama ku lw'abantu abo, bakuume nga bwe wakuma Yesu n'ogamba Yusufu nti mutwale mudduse ogende naye Misiri, ate mukomyewo kubanga alabe bagenze. Mukama kinyweza ku bulamu bw'abantu bano, abazadde abagenda okuzaala n'abo abali embuto nabo mbasabidde Jesus mighty name, amen. Mukama akunkumire, weeraba. Wabokuyuguma kekabaka mu makubaniro gaffe, tata Katonda w'amaanyi waka wabokuyuguma edawe y'amaanyi endimi z'omuliro kekabaka waka wabokuyuguma emitwe gyabwe kwaliko ennimi
onkyuse